Bamusizaako nate mukwano gwange najjo sinza oba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwenna abagenze ku kyaki nkiwakati muvuddeyo era mbakulisaayo nnyo, abaakedde okusaba emmisa ey'okumakya mbakulisaayo nnyo mikwano gyange mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kayinogaba Chief of Defence Force avuddeyo n'alaga eryanyi alangiridde n'abagamba nti nze nga bwe kiri nti nze Chief of Defence Force mukimanye nti mba nkulira UPDF saako ne poliisi, so bwe guba bwe gutyo mu ngeri eyo Besigye alina okuddizibwayo mu Marshal Court. General Muhoozi Kayinogaba avuddeyo n'astatinga statement ku social media ewuniikiriza abantu era ekyatadde abamu ku bunkenke. Ki ekimuviiriddeko ensonga eno? Gw'ayagala otoyingako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'otoyingako ddala bulungi nnyo. W'otunuulira ebyogerwa General Muhoozi Kayinogaba tebigaana kulowoozesa muntu nti General Muhoozi Kayinogaba ekifo kino yakifuna olw'ensonga nti ng'ayagala kwebustingiramu, ng'ayagala kuliiramu swaga. Abasinga we batebalowooza olw'ensonga nti nno avaayo n'asiiga erinnya lino erya CDF ly'ayina buli wamu ne we litalijja, ate agenda mu maaso n'okuba nga alipulizentinga mu bantu okusobola okulaba ng'abeera recognized. Teri atakimanyi nti General Muhoozi Kayinogaba CDF era buli muntu akimanyi, so aba teyeetaaga kuba kalango. Nze ngamba ebikolwa byogera nnyo n'okusinga ebigambo. Erinnya n'ekifo bamala okkikuwa toyina byogerera, leka ebikolwa byo byogerere erinnya n'ekitiibwa ekyo kye wafuna. Nze ye ndowooza yange, kuba abantu abasinga bafuna ebitiibwa naye nga tebibajyaamu, engeri gye babipulizentingamu ne gye babidisipureyinga eri eggwanga teriraga kitiibwa ki kyaba ayina olw'ebikolwa bye. So kino ekirowoozo nkibawanga gaabuwa nti mulekenga ebikolwa by'ekitiibwa kye baba bakuwadde byogerere ekitiibwa ekyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Ne banaakuwa ebitiibwa ebyenkana ki nga byokola tebijja mu kitiibwa ekyo era tebajja kulicognizingira mu kitiibwa ekyo, ekyo olina okitegeera. Ye lwaki nandaga eyo yonna yonna? General Muhoozi Kayinogaba avuddeyo n'abagamba mukimanyi nti nze Chief of Defence Force mba nkulira UPDF? Mukimanyi oba temukimanyi? Kale nnyina obuyinza bwe ntyo okiragira Kanokkiriza Besigye okumuzzaayo mu General Court Martial era nga kyasabye. Bino naabyogedde ng'agezaako kusosonkereza mukyala wa Dr. Kizza Besigye, Winnie Byanyima, ng'amugamba nti singa talekerawo kwogera ku linnya lya kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne maama we Janet Museveni, Besigye ajja kuba ng'azzibwayo mu General Court Martial. Ekyo abalabudde bulabuzi. Avuddeyo n'abalega amaanyi abagambye mulekeraawo ensonga z'okuttattana erinnya lya mmange saako n'ekitange. Jjukira olunaku olw'eggulo Winnie Byanyima yavuddeyo ng'ali ku interview n'alaga nga bali mu mukwano mu relationship ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu biseera eby'edda, era n'agamba nti Mwami Museveni yamukyaliranga ng'akyalina wa myaka 3 ng'amulambulalambula nga weeri Monopoly mu Western. Ebiseera ebisinga edda mu biseera ebyo omwana yafumibwanga omusajja nga tannaba kubanga yeetuuka n'amubuukinga. Muhoozi kyasambajje n'agamba nti okaali kasambattuko mu famire yaffe yali agyesibako era tagamba yaviira kitange. Kitange yamusibirako bubwe n'amutika n'amuzza mu bazadde baabwe, so aleme twesibako.
oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza. Simanyi oba ggwe amawulire gakunyumira nga nze bwe ganyumira, naye ggwe atannakuba ng'otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'otwegattako ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora bannange mbalamusizzaako nnyo, mwebale omulimu ogw'amaanyi ogwo. Mbaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo.